Someone otandika kunayabina ngampula then wetugenda mu second verse ng'ojambusa muzanyisa bwekyo naye nga njagala still kubalanabwa Ladies and gentlemen, the 14th has gone down.
Microphone to us, real loving, let you know. Cosabino, Jagalamani, a Sunday, no. Chinese, Chitsumia Pugambe, and Chimbasabino, Chimunia Bizime, Chinese, Chitsumia Pugambe, and Chimbasabino. So you're music is a connection. When we sing together, I'm so singing again. That comes to me. What do you do?
Irene. Oh, you won't bet I come and go. Tell my mama so I take. Oh, wangala, kumachamo tu. Kwame jamu. Ndipo bakawode no want to me banane. Jagane baga tutinde monate. Kulna kore baga nyimira wele. Jagana mbele wakati walikona. Oh, chalo we pika tibogambe. Tori. Irabagambe bambanye. Ulia. Bakoyo sayuza, bakoyo. Bakori balimba, gamano yo. Bako fomita, omutima bakumenya, bakoyo sa. No Irene, asago kwata kodesi. Bako chocolate, amumelela. Bako wako janunda. Mami gatusalawa. Kakuto. Ameka kutaka lulu kaliwa. Eyo nange jemba. Jebanzaleo. Eka kutoka mabuli. Tetoni rechula. Maria somo karea. Oyo tani rechula. Oli mebaita na matofu. Oyo tani rechula. Jana mazeo chimane. Oli na tani rechula. Yatori na matemaleva. Tani rechula. Ngakuminanya tugenda kushira tani. Tani rechula. Leto wakara mulete. Tani rechula. Mulete. Tani rechula. Oina korora kuyomo mape. Tani rechula. Papa kuyibira muyiba. Tani rechula. Manyi mwami mutaya muyiba womukwano. Tani rechula. Era bagambe bamanye. Tani rechula. Enako tosegaza tonanyo. Tani rechula. Tugenda kushara tumenjaga amanye. Tani rechula. Patango balagamba sina kogendo pasine. Tani rechula. Tani rechula. Iatori na mati. Mami mugambe. Tani rechula. I want you go to your mugambe nawe Tani rechula. Mami Irene no chulia. Tani rechula. Iatori na mati mama. Tani rechula. Iatori kasiwe fasa papa. Tani rechula. Oyatani na mafuranire. Tani rechula. Kumina nyacha moka kase. Tani rechula. Abandana na mwenda kalete. Tani rechula. Eto magara wana mabali simo kaze. Tani rechula. Jaku koro yuko mkwano chichi. Tani rechula. Tani rechula. Wana. It's another day for you. Abandana na mwenda. My baby. Abandana nyenda. Iwatana wachamuno. Siwani wafeke pe. Nawe na mayosite. Spicy Diana Eleni. Tani rechula. Yako minenya February. Tani rechula. Tugenda kulela kushera tonyalo. Tani rechula. Mbona bagambe bamanye. Tani rechula. Hola everybody, thank you so much. Onaku lwanga 14 February tugenda bera ku Sheraton Gardens okuyingira emitwalo 11. Leeta omukyala, leeta omwami wo, muyige ku bisoko by'omukwano. Abagula alebade emitwalo 10 ku Momo Pay, right? 165 star 165 star 20 hash no purchasing a ticket here. Era nze tiketi ba Spice Gadget ngenda gula tiketi za milioni eji. Zalekadi. Era ngenda making sure bali Spice Gadget ngwino omwagala abali singo temusembera. Jowe Elia. Omwami wamufuna oba wabivaako ngengafu. Tajikira. Ojiro noonya ogwesibako.
nga 14 February ba Spice Gadgets sure waliwo by the way kambabulire eno concert n'okuba nti eri wano waffe resource management kubanga papa tata waffe omulungi Geoffrey Lutaya is part of family. Ebivulu byonna byenkoze ebitaano bya Spice Diana concert zange bambeeredde ndawo ne bagulanga table ne bagula ticket from day one. Mami Irene mwafuuka family, mwe bataata mwe bamaama mwe bali kunjagala kyova olaba nange wano making sure ekyemisana mukifuna mu budde, amazzi mukozesanga bwe mwagala, amasannyalaze tukozesanga bwe twagala wano kuba wano waka ekya Spice kya Mami Irene kya Mwami Geoffrey Lutaya. So bambi mujje mubawagire nga 14 February Sheraton tujja baayo wali tugenda kuba twetala tudde eri abaagala ntubagulira ebimuli jangu tewali kirawe kisinga kyonza kuwa mwagalwawo nga kumweta ku kivulu kya papa Geoffrey Lutaya ku Sheraton Gardens. So mubeere eyo tusaleko tunyumirwe endongo yenyange. Tulinayo ekibuuzo akazindalo katuwere papa. Papa Dayo omuwulidde otya ku live band tunamufuna ku lunaku luli temusaba okulabika byawali busurprise bwange mbuleke mubimanyi kuba mbalina kati mwe mundeke mbasaba okulire aja omuwulidde bwasaza kirungi yabiteera ddala wano ogenda mubanja abimanyi ate abisobola tuyanziza muwala wange Spice Diana. Yes, banange ekintu kya Albert Tickets ku Momo nyongere ku kibagamba onyiga star 165 star hash no kanjiddemu nemegisobya star 165 star 20 hash n'ogula tiketi ku mitwalo 10 ebadde emitwalo 5 tujja kisazaamu maaso awo naye wano ku dakiika eno kikikyaliwo. Ebadde 15 ogigula ku mitwalo 10 ku Momo. Kiri muntu kibaliko mutabani wange Samadzi naye aze nawagira ekintu bannange tweyanziza nnyo abuze tebo naye agenda kutuula neyanziza nnyo mutabani nozina nange ensaze onkozesa omukisa guno banaye tebo yino bagimpadde eriko 6 tebo bagimpadde nange yatwera ddala mu maaso nange nfunye omukisa guno bannange bagamba obuulize ku mukama wange bagamba etasiima ekolaki ekulagiwa tebo yasente mumeka miliyoni emu 2 ano mutabani wange Samadzi yali ankubira ndongo nakolamu yali akuba endongo namukubanga kibooko naye kati akomyewo ate kunebaza nange bannaye neyanza nnyo ez'okwebaza mukama wange nawe Geoffrey Lutaya okunzimba obulungi okusiga ensigo esobodde okubanga olwala ekolaki amiina era njagala atanyongera omukisa ogwokubiri gweyongerere ddala ogendere eddala erimbire esebo tweyanziza nnyo mutabani obulamu bulungi tukusanze mu nteekateeka za lihaso bitambula bitya? tutambula bulungi enteekateeka ne tiketi bwogambye nti nno ne mumu
akati abantu basobola okugula abantu kati basobola okugula tiketi ku Momo. Tiketi ya emitwalo 15 ku Momo ya 10 onyiga star 165 star 20 hash nosindika nogigula ku mitwalo 10 ku Momo tiketi bweri naye table zote zikyuseeko. Okay. Waliwo abantu abatandise okutya nti no tebe ngezi zidduka amangu abamu bayinza obutazifuna. Sheraton nene nnyo tebakulimba nti olina tebe esobola okumalawo Sheraton ogenda kuba omanyi Sheraton bweyenkana tasobola newootekamu ebivuga 5. Twogere ku bayimbi abaze mu rehearsals abatandise okwerekerako enkolaganayo n'abayimbi abalala eri etya. Bayimbi nina bangi nnyo abagenda otuwerekerako tugezaako okusaba budde Sheraton tuwa obudde kubanga abayimbi abagenda okuyimba bangi abagenda okumperekerako njaga nnyimbe nnyo ne bannange bayimbe so Sheraton tugezaako okwogera nabo batwongere ku budde abayimbi bonna bayimbeko. Ebbanga libadde ddene nga tukola show lwaki wasazeewo guno omulundi ate ku Valentine ekwatagana nnyo ne music wange asinga obungi mba zange esinga obungi zalaba so zikwatagana n'olunaku lwa Valentine nalaba nga lunaku lulungi. Abayimbi ababaddira mu bigere byammwe bayimbi ki golaba nti nno mu myaka nga 15 olaba nti nno basobola omumekinga kino obudde buno mu kyemukola? Balutalo we bali tusuubira nti ogenda alina oluyimba olugenda omusuula n'emyaka 15 omwadde ekyo n'emyaka 3 mu maaso ajja kuba akyalina music. Mwebali bangi naye ng'ate abatasobola kikola bye basinga obungi. Kale abasobola kikola si bangi nnyo naye nkugambye nti omuntu nga Lutalo gula music we nti ojja kuba osobola omuwuliriza emyaka 3 mu maaso. Kaki ekireese okubeera nti no naawe oba otulamu olaba abayimbi batono abayimbi ennaku zino ayimba lumu enkya ne luvaawo? Ndowooza music tebamuwa budde, music abangwira tebamuwa budde bwatuuka mu studio nti kuba eŋŋoma egikuba ne bagiteeka ku TikTok negenda viral afuuka star naye bwa star lwakuba kutwala akabanga kato naddayo gye yali. Asheno no tegenda tataganyizibwa ebyobufuzi kuba obudde buno ebyobufuzi biri nnyo. Sho nze Lutaaya ayimba era olaba bwe mba nnyimba neyita Geoffrey Lutaaya bwe mbeereka kuto neyitako nawe Geoffrey Lutaaya kati ndi ku mulimu gwange ogw'omutwe era sigugaseemu byabufuzi byonna ngutaddewo kujja kuyimba bantu bwe mbimalira bwembi ate lukoye nzire ebyobufuzi byange kakuto. Abayingiza politics mu ndongo message oyinza kuba message nga bani abantu banyu n'abantu ba bulijjo gwe gwolabanga osaba enamba nga ngikuwa nga omubuuza. No basobola okucelebratinga ng'obadde olina kyokoze. Celebrate baba bacelebratinga muntu ayinza okuba alina ekintu kyakola oba adduse emisinde n'afuuka w'amaanyi nnyo tali necessary kuba nti alina kuba muyimbi. Celebrate asobola okubeera na socialite nga bw'ogamba nti gundi azaayiwa ssente n'afuuka celebu mu ngeri ne bamucelebratinga nti abawa ssente akola ki naye obacelebrate bwo buwangala kusinza ku ki ngeri gye wabufunamu. Bw'oba wabufuna chipule era bujja kgenda chipule, bw'oba walwana obufuna era bujja kuwangala naawe. Star ye muntu yabikola. Star yetaliiko kugamba nti star ne bwafa basigala bamugirako nga superstar nti wano no waaliwo star. Aba yakikola n'akikola ne biggwayo nga tolina ky'omubanja abikoze nano ate ne star abeera celebrity naye ng'aliko waggulu wa celebrities abalala. So si buli celebrity nti star. Oyinza okubeera celebrity ng'obwa celebrity bwo wabufuna mu bintu bya kisaazisaazi tekikufuula star. Obuufu obwo radio oyinza muteeka mu kiti ki mbezi radio byabiri byonna tewali ky'omubanja yabimalayo yafanga yabimalayo tolina ky'obanja radio. Yali superstar n'obwa sita oba omuwadde kitono ate ne mba sita mulimu ba superstar oyo yali superstar.
tubasasudde naye gugamba byonna ffe bitukozesa abantu tubasasula bwoli bw'aba asobola okufunako akakatono muleke kubanga naffe gye twayita twakolera mu bintu by'abantu bingi nze bwe twatandika okuyimba ennyimba nga sina bikodinga nayimba luyimba lwa Philip Tayo kati abaana be bansasuza so tosobola kugamba nti buli kakukwatako balina okukakusasulira tosobola. Honorable, buli muyimbi gwe tutuukako obudde buno agamba twandibadde bagagga naye copyright. Gwali mu parliament mufumba mutya biri bitya? Copyright tulinayo gye tuyita Kiyaga bill. Honorable Kiyaga yatebolinga dda bill negenda ne ku second reading oba yagenda yafuna second reading naye bikyatambula bityo ebintu bya copyright music yayingiramu ebyobufuzi nti ate okufuna copyright kibeetagisa agenda kukola biki nowekanga nga amakuba amatuufu mwe tubisa wegali ate bo balaba shortcuts so bikyalimu ebyobufuzi byawo naye senga bagibawa nga bwe beekwasa nno ye baleesedde obwavu banaabuvaamu kati kankubuulire nja kugambako ennyimba ze nali ndabyeko ezaali zitunze wano mu Uganda oluyimba nga olwa Yesu beera nange olwa Judith Babirye oluyimba olwo singa yali waliwo copyright Judith Babirye yali asobola osolozaamu billions ezisukka ne 50 era singa mugagga muvundu kubanga lwalinga buli nju buli kantu nti kyenkana buli nyumba eri mu Uganda yali ajja gisolooza nga bweruli nti bwe bagigabira bati abayimbi 9 ku 10 ejja balaba nga bayinsi naye naateekebwa mu nkola mu ngeri gy'olaba mu society n'entambula tukyali mu system bulungi tegeeza ne banaagibawa eyinza obutabayamba obudde okugikuwa bwe baba bagikuwadde ekifuula etteeka ery'amaanyi byebibonerezo bye bagabirako singa baleeta etteeka ne bagamba nti bwe bakwata n'oluyimba lwange osasula nusu 10 oba okusiba emyaka ennaku 2 kitegeeza nti lifulumye naye lirina obubonerezo butono etteeka lifuuka tteeka likifuula ery'amaanyi byebibonerezo ebitiisa omuntu kikola so si kuliwa liba wabuwi waliwo ebisinga onalebokowoola abantu nga tumaliriza bandange mbakowoola abantu mujje tetweteeseteese bulungi tabani bange ne bala bange bali wano ebintu byonna babirabyeko tweteeseteese bulungi tubalinze ku Sheraton ennaku z'omwezi nga 14 ye Friday tusinkane ku Sheraton mukeereeko momope tugibateereddewo abadde batubuuza ku ma TV ne radio onyiga *165 *20# n'ofuna tiketi ku mitwalo 10 eyabadde emitwalo 15.